Ku ssaawa mukaaga gwennyini Museveni atuuse ku ggombolola eziroobe wakati mu miziro okuva eri abawagizi be. Ono Museveni yayimiriziddwa omumyuka w'ekibiina kya NRM Haji Moses Kigongo ne Ssaabawandiisi Justin Kasule Lumumba. Museveni mu kwogera kwe asoose kujjukiza bannaluweero omulimu NRM gwekoze omuli okuleeta eddembe, okutereeza ebyenfuna wamu n'enkulaakulana. Kyekigambo ky'ennyingiza y'amaka. Ekigambo ky'ennyingiza y'amaka ebyamasomero weebiri naye ekigambo ky'ennyingiza y'amaka kyekigambo ekikulu ennyo, kubanga singa mubeera n'ennyingiza awo buli omu agenda kuwona obwavu. Museveni era asinzidde wano e Luweero n'akyomera abamuvuganya omuli Besigye n'Embabazi nti tebalina kipe kye bagenda kuleeta mu ggwanga. Kati bw'ofuna omuntu nga Mbabazi n'ajja n'agamba nti ye agenda mu maaso wa ng'ebyo twakusookayo dda. Mpozi oyagala kudda emabega omumaaso n'ayitawa, kubanga ffe tuli ku mugendo tubadde tutambula emyaka kati biri ku emyaka 50 tumalawo ekizibu kino netuteekawo ekirala bwetutyo muvumenti webadde etambula. Ate ne wajja mulala wange Besigye n'agamba nti ye ayagala kukyusa ki. Wabula bannaluweero naddala abazirwanako bagamba nti n'okutuusa kati ebintu Museveni byazze abasuubiza tebabirabanga. Wabula Museveni abategeezezza nga gavumenti bwe yasoosowaza ensonga ezimu naddala okukola enguudo, okubunyisa amasannyalaze, kyokka n'ategeeza nti n'ezaaweza kukolwako. Abazirwanako abasinga tebafunye ssente. Abasinga bye boogera bituufu, ssente bazifunye, abaafuna ate si babamu abalwana. Bazirwanako esente zaffe tezijja batuwandiika naye tetufunangayo wadde. Museveni akomekkereza olunaku olwaleero n'olukuŋŋaana gaggadde mu ggombolola y'e Nakaseke ate ng'era waakuddayo olunaku olw'enkya n'oluvannyuma ayolekere disitulikiti y'e Nakasongola. Herbert Ziwa, NTV Akawungeezi.